arrest. When you are absolutely innocent, when you walk right, you need to know who I am. I'm a child of the peasant. I would never have been to school if my parents had not become born again. Yes, alright. Tuba tukatandikiddewo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde obba ng'otuwuliriza mbakulisiza nnyo obwakedde kansubire nti ebintu bibatambulidde bulungi. Kakati nno olutalo luba lusseewo wakati wa Odrak Lwaboogo ssaako ne Muhoozi Kainerugaba. Odrak Lwaboogo avuddeyo n'awandulira Muhoozi Kainerugaba omuliro. Avuddeyo n'awandulira Muhoozi omuliro oluvannyuma lw'okwogera ne Yoweri Kaguta Museveni. Discussion gye bafunyeemu akatono avuddeyo ng'alinga ennumba era ebigambo byawandulidde Muhoozi Kainerugaba Kamaala gwe mukwano gwange ali yampuliriza ne kirabika nga luno olutalo okuva lwatandika okusesetuka si lwakuggwa kati lwatandikira mu mwaka ki tubale omwaka ogwa 2024 olutalo gye lwava nga bano nno bombiriri tebanyigibwa mu ttooke nga buli muntu yali yeeyagaliza Odrak Lwaboogo ssaako ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ono abeera cousin brother. Kakati bambiriri bano bombi baali beegwanyiza entebe y'obukulembeze ya Yoweri Kaguta Museveni era nga buli muntu talekera munne era buli muntu yagenda mu maaso n'okuwandulira munne ebisongovu era state yamala biyingiramu famire yamala biyingiramu okusetolingisa ensonga zino nezisooka zisetolinga naye ng'abooluganda baali bafuuse ekizibu mu famire nga buli muntu asikazza wuwe. Kakati luzzeemu lubukkuse nate Odrak Lwaboogo yasisinkanye mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Muhoozi Kainerugaba yabadde amaze okukwata assistant we mu kampuni ye amanyikiddwa nga Bagonza. Ono tukimanyi bulungi nnyo nti yakwatibwa gye buvuddeko emabega. Kakati Odrak Lwaboogo kino nno kyamukuba wala era ne kimuggyako waya n'afundikira ng'alina okwolekera wa Mzee Yoweri Kaguta Museveni asooka amunnyonnyola 4 n'akattaano Muhoozi lwaki aba agenda mu maaso n'okukola ensonga ng'eno. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza gwatanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nkyakutwala mu maaso gwe mukwano gwange njagala owulirize n'obwegendereza kubanga wenva siddayo naye nga njagala okutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mu nnamba atumiddeko nkimanyi mukola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati tuba tukatandise ate gubadde gutya ku luno nga tulabye emabegakaawo bano bazze bali kabwanangu babadde tekibasaza bano nga tebalima kambugu. Odrak Lwaboogo ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force tebalima kambugu era ensonga tuzze tuziraba nga buli muntu agenda mu maaso n'okuba nga wandirira munno omuliro naye ng'obuzibu buva ku ki? Obuzibu nkugambye buva ku ntebe y'obukulembeze. Odrak Lwaboogo engeri gye yali yawasizza mwannyina wa Muhoozi Kainerugaba entebe naye yali agyeyagaliza era yagala atwale ku ntebe eno ey'obukulembeze alabe weebwoma. Kakati Odrak Lwaboogo yavuddeyo n'akyalenjinga ab'obuyinza ng'abagamba kye mwakoze kyadde tekisaanidde ekyokusiba assistant we Matthew Bagonza era ng'agamba okumutwala mu kkooti kyandibadde kyetaagisa waba nga wabaddewo keesi yonna yonna waba nga wabaddewo omusango gwonna ogumuliko oba gwe yakoze. Ngano agenda mu maaso n'okuinsistinga ng'agamba Presidential Advisor Committee ku export ne ku industrial development Odrak Lwaboogo ono nkugambye Presidential Advisor ku Committee on Export and Industrial Development
PASIAD ekitongole ekigenda mu maaso oba minisitule gy'akulira agamba nti eno yasigadde eri operation era ng'ekolera mu mateeka. Kino ekitongole tekikolerangako wabweru w'amateeka era temulina nsonga n'emu gye mu kivunaana. Ebintu byakyo kibikoze era nga biyita mu mitendera. Tewali illegal process gye tuyitamu okutambuza emirimu gino. So ye talaba nsonga lwaki musajja we yabadde agenda mu maaso n'okubeera nga akabbibwa oba nga akwatibwa. Ate ng'ebigenda mu maaso mu kampuni ye buli kimu kigendera mu mateeka era kiriwo mu mateeka. Kati talaba nsonga gye bavunaana musajja we Bagonza. Tukyagenda mu maaso, wuliriza. Lwabogo yakoze remarks oluvannyuma lw'okusinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni we babadde nga bagenda maaso n'okuraisinga ensonga zino wammanga nga zeetoololwa kukwatibwa kwa Bagonza. Era ripooti PASIAD minisitule ye gye yagenze mu maaso gye yabaanize nti kino ekikolwa kyabadde tekyetaagisa. Okusinziira ku Lwabogo, Museveni yamugambye ye yabadde tabimanyiiko era he was unaware ensonga zino zamugudde butaka era baleme mwekwasa na kumisibako matu ga mbuzi. Zino ensonga yadde tazimanyiiko ez'okukwatibwa kw'Abagonza. Ate era tewali nsonga n'emu issue eyayisibwa ey'okubaaninga PASIAD minisitule eno. Tewaliwo nsonga. Lwabogo agamba ebyo ebigambo byavudde wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ng'agenda mu maaso n'okubeera nga annyonnyola Odrack Lwabogo 45 nga mugamba ensonga ezakwasiza Bagonza nze sizimanyi era saategere nakutegeera nti no Bagonza yabadde akwatiddwa naye nga ani eyamukutte kiteeberezebwa nti Muhoozi Kainerugaba ateeka okuba nga yeyatuye order y'okukwata Bagonza assistant Lwabogo mu kitongole kimu kibagenda maaso n'okukwasaganya. Alambere nga nkuwa katambi kano aka Odrack Lwabogo osobola okukamalako ng'agenda maaso n'okwemulugunya ku bikolwa ebya munywaganda we cousin brother we Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Wuliriza. When you are absolutely innocent, when you walk right, I would never have been to school if my parents had not become born-again Christians. They learned human dignity and integrity and unity and rejected cultural constructs, tribes, stereotypes, and they raised us lightly. So what we don't do it for human beings. We do it because we have another witness about human beings called God. We don't hide our faith. And so, what is arrest? Any person is a candidate for arrest, whether it is false allegations or truth. What we want is follow the due court process. Both how you arrest, how you charge, how you try. That's how a country's democracy improves. Yes, Odrack Lwabogo yavuddeyo n'agamba mu bigambo bye bino ebyabadde mu lulimi olufuutifuuti. Wuliriza gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza ng'agamba if there is any case on anyone let it be brought before a competent court and tried fairly and impartially. Era ng'agamba mu statement nti kampani ye nga ye eri mu mateeka era mu bigambo byayogedde badde ategeeza nti wabaawo omusango gwonna omuntu yenna ng'alina keesi guleetebwe mu kooti gutrayingibwe mu ngeri eri fair
rather than omusalira obusaliza omusango ng'ate tonnamanya oba omuntu gw'osalidde alina omusango oba talina. Kati wano wenjagala okubuuliza era nga ffe bannayuganda tulaba abantu wano bannayuganda basiba bakwatibwa enkya n'eggulu ab'oludda oluvuganya gavumenti. Kati tetwebuuza Odraka Lwaboogo zino ensonga taziraba nga zigenda mu maaso, era bannayuganda bo omusaayi gwabwe si musaayi gw'abantu, tegulina kukwatibwa nga kyatika. Bannansi tebasaanidde kgenda kubanga babatwala mu kkooti, bonabona bye babakwata ne batatwalibwa mu kkooti tugambe nti baba bazzizza emisango. Lwaki ku balala justice tevaayo ne mwagala evireyo ku sayidi yammwe? Ekyo nakyo kibuuzo ky'amaanyi, akalowoozo ke musaanidde okubeera nga tulowoozaako. Jjukira Nagambye Odraka Lwaboogo ne Muhoozi Kainerugaba tebalima kambugu. Ensonga tezaakatandika kati, ensonga ziviiridde ddala mabega nga bano bajja bawera ennemba. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bbanga otuwuliriza gwatanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Era yagambye nti empisa engeri ba suspect gye bakwatibwamu ne basibibwa ng'engeri gye bayisibwamu biina kgendera ku mateeka, era ng'agamba omuntu yenna agenda mu maaso n'okulumirizibwa olw'ekintu kyonna ekikyamu ky'aba akoze agwanira okubeera nga ayisibwa mu bwenkanya. Oyo omuntu akutte n'oyo gwe bayisizzaamu bubi ofe erina kubeera yeemu, oyo gwe bakutte n'oyo akwata ofa gye mulina obbawa mwenna yeemu. Mubeere bampisa era namubeeremu n'ak'obuntu, muwe ne constitution ekitiibwa. Era ng'agamba abantu ne Katonda bagwanira ekitiibwa n'obwenkanya kubanga babigwana. Era Lwaboogo yagenze maaso n'okukoowoola obujulizi eri Bagonza busobole okuba nga busabujektingibwa mu judicial screen oba mu kkooti, basobole okumanya eiza avunaanibwa omusango yaguzza oba teyaguzza, rather than okumusibako amatu g'embuzi omukwata obukwasi olw'okuba nti bano bayinamu emberebenyi zaabwe, so neweesanga nga musajja we agenze maaso n'okuba nga alugwamu. Era ng'agamba leka obujulizi butestifyinge. Matthew Bagonza asobola okwejjeera ye mwennyininyini, asobola okwejjeera, asobola okwedifendinga, era asobola n'okudifendinga institution gy'akolera, oba sinakini naye mudifendinga. Era ng'agamba muleke amateeka gatwale koosi yaagwo so mmwe gasalirawo. Era ng'asinziira ku kitongole kye, ku minisitule ye, Odraka Lwaboogo yagenze mu maaso n'okugabanya organization ng'agamba nti eno esigadde eri operation, ng'agamba operation and proceed eri mu mateeka era eripootinga wa President Yoweri Kaguta Museveni. Era annual ne quarterly reports zaffe ziri consistent ku ebyo ebyakiivinze saako ne ideas ezireeteddwa mu minisitule eyo. Era nga bagamba nga basinziira mu bintu eby'enjawulo kampuni yaabwe baleese eggwanga lino okubeera nga litambula mu maaso nga bayita mu entrepreneur export sector. Lwaboogo agenda mu maaso n'otukakasa, agenda mu maaso n'otugumya. Wuliriza ggwe mukwano gwange
nagambye dda nti Yugi Update TV since Dobanga otuwuliriza agala otweyungako kirira wansi kigambo subscribe weekiri kikoneko obeere ng'otwegattako. Lwaboga era agamba PASEED yali commissioned by the government era ng'ennaku z'omwezi zaali 16 March 2022 era ng'agamba any alteration ku mandate yaayo erina okubeera nga following establishment erigo saako ne administrative process kubanga baliwo mu mateeka era ng'agamba we are commissioned on 16th March 2022. Institutions begin through a process, and if a mandate is ever changed, that must happen through the due process. Nti bo batandikawo commission eno ng'ennaku z'omwezi 16 March 2022 era ng'agamba institution zonna zayita mu process era singa babaawo ekikyuseeko bandibadde babagamba ekigenda mu maaso mu process era ng'agamba reports ezigenda mu maaso n'okusakiratinga ku social media nti PASEED yali emaze okuba nga eggalawo era ng'agamba ebyo ebigenda mu maaso n'okwogerwa ku social media just byabwewussa ng'era ng'agamba communication erina okubeera ng'eyeekuusa ku government decision era ng'agamba message zonna ez'obwewussa eziva ku social media si process si byerimu ku ebyo ebyaffe ebigenda mu maaso. Kakati bino ebigambo yabyogedde oluvannyuma lwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ya orderings government ministries, departments and agencies saako ne local governments basuspending dealings with PASEED eyakulibwa Odrak Lwabogo. Era emboozi eno yakumyemu nnyo omuliro mu ba stakeholders naddala abo abagetinga involved mu export orders, logistics saako ne financing of the value chain. Lwabogo yalowoozezza okureviewinga organization ku international partners nti operation esobole okuba nga egenda mu maaso era ng'agenda mu maaso n'okukubiriza international partners abo abagenda mu maaso n'okukwasaganya export orders nga bagamba global trade erepresentinga mu ngeri nnyingi nnyo eri amawanga, it representative in several countries ng'agamba logistics zaffe partners saako ne financing values chain mu products 13 era bajja zikumira bandizikuumye okubanga baagala activities zigendi annually nga zigenda mu maaso n'eggwanga lisobole okubeera nga likola ki nga liganyulwamu. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza jjukira Odrak Lwabogo ekibiina kya Patokiriji Uganda tebabadde bulungi, babadde basikaŋŋana omuguwa. Njagala nkuweko katambi kano ojja olabe Minisita Kabanda ng'agenda mu maaso n'okubeera nga akuba mu bukulembeze bwa Odrak Lwabogo ebituli. Waliwo okusikaŋŋana omuguwa, njagala obiwulire n'oluvannyuma tunakomekkereza olutambi lwaffe olw'olunaku olwaleero kubanga empindi obudde butuuliridde. Ono Odrak Lwabogo tufunye amawulire nti abadde agenda mu mawanga ag'enjawulo, mwana wattu ono n'alonda abambasada be aba PASEED, ambasada wa PASEED Trade Nigeria, ambasada musajja w'amaanyi, ambasada Botswana wa PASEED. Kyokka eyo nga waliyo embasa yaffe ya Uganda
wandisuubidde nti ne minisitule ya trade erondayo ba trade ataki ne defense erinayo defense ataki bwe wandiweetaagisiza omulimu gwonna ogwetaagibwa okukola nze ndowooza minisita wa foreign affairs oba foreign affairs yandibadde eronda omuntu n'avunanyizibwa ku nsonga eyo mu nsi eyo ey'enjawulo naye omukulu ono ye alonda baambasada n'atuuka okugenda n'amiitinga ba senators mu America ng'ebintu byanyumya nabyo byakusinziira ku intelligence gwe tulina kyeyabadde ajja ebintu byengenda okwogerako ono byatwala e Sudaani ngeri ki kakati no twagala okumutegeeza nti omukulu yagenze ku mukutu gwa X yagambye nti ekijja Jobless Billionaire omukulu wamuwulidde omukulu yagambye nti kino ekijja si muntu era yayongeddeko naga nti gundi osaaga ojja kulima mwabirabye ebyemmwe kakati njagala kubategeeza nti kino kikyali kituuza okulwanyisa obuli bw'enguzi bwakakola ki bwakatandika. Yes, bibadde bigambo bya Kabanda munywanyi nfanfe wa Muhoozi Kainerugaba oto oluli ku Odrak Lwabogo saako ne Kabanda oba n'ekibiina ekya Patriot League Uganda nga bagamba bo bagenda lwanyisa obuli bw'enguzi nga basinzirira ddala ye mu State House oto oluwanvu so addukuwa n'endumalayo naye akakatono kwotegeddeko tutambulirawo tujja kubeera nga tweyongerayo akawungeezi mbagaliza olunaku olulungi mbagala nnyo mweraba.